esimu yasooka waliwo yambuuza actually yasooka nangamba what do you gain from whatever you people talk. Then I was like, you know what, I think we are there okubulira abantu the truth erina okubeera nga ebuuliddwa. And then the other call was like, if we called you netukuwa okusisinkana with that pastor right now, can you talk? Nemubuuza talk about what? So eyo neggwa. Another call was like, bambuuza nuupu ebawa ssente mmeka. Ekisooka mwerumya obwavu ogenda mu nuupu kimu. Ekyokubiri Kyagulanyi tagaba ne baadhi. So that the other call is like, you know what, if you don't stop n'okwogera ku nuupu and biki. For us actually ono yagamba ba project oba biki. Wangamba MK Publishers. Amasimu agazze gy'oli nkati sinna kyensobola kwogera ndekampulirize buwulirize. Ekintu kitali ku nsonga ki? Ku nsonga ebbiri. Kanani oba ensonga esinga obukulu bangamba Kanani bangamba omusumba lwakizimu baako. Ekyombuuza ekya threats have been there even before Ichuli died. Okitegeera nze ne Ichuli lwe yafa nayina call. Ndi wano ne Pacho ali ku kasimu simanyi oba afunye akamessage akamukakanya nenga bwetwogerera essaawa zino ebintu mutambulira bulungi okuva lwe twakola emboozi eri eyali empozi yali yaku mali mwetesitese oluvannyuma. Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa Nakisunga ng'oyitidde Mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu ebyenjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'owetulwala musa abangi ng'amajinni, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisala ziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 38888 oba nooti 783988813. SM2 and trouble. Ebaletede Canada Niagara Falls New Year Fest. Numero 2024 ngoli mu Canada. Okuva 20 December paka 2 January nga tuli Canada. Gabitula mu myuka w'omwogezi wa Nuupu ganti mugenda kwolekera ekanani ku Sunday. Ku Sunday yemuje muje okugenda mutule mu maaso wali omukulu nga preachinga. Wangambe nti okuva olwo embozi oli atambula ebintu tebidanga mukutambula kyeki mufuna obusimu. Era wano wendika ne bwekwata ku mutima no kati gutujja okati oli kayimba kaba bitusi oba gutujja gwe tu nega oba gutujja birala wadi nseka naye amasimu agakubisoko buze kupatulamu mayuga bulungi ocha omulabi waffe omulungi we bali kubanga aweekuumidde ku mukutu emingoni Itieno Benyo Kopango Mulimuta Mejute byonna mbabuzizaako abatulaba mu mboozi mu yesu. Solide mu kubuuza kwa Lusoga. Oyagala abasoga kiki naye. Buuza abasoga nabo bobuuzeko mu lwabwe. Odeyo bakagwa mwekaza tuli wane eno. Bandita Pacho ndini Geoffrey Mayanja. Olina ekindi kyoli kwenda. Tutandikira. Esimu ezokubi esimu abasoga nga mubiri na ne kapere mchala we musoga. Neze siri musoga just ya musoga mbagala bwagazi mkwano jange mbagala bwagazi nga abantu. Toina mchala musoga girlfriend kibe bicho. Simufuna ngana. Just mbagala bwagazi. Nenga wali mwetaze. Bwekaba kalabika bulungi nnyo bagamba wali ebyane ebyeru bimaleeto. Iyo kubera ebyeru biveeko. Wako ino obo ina wambwa. Waka ninamala ow'obuntu. Ngamba wakwata eastern side wakati wesobola waka ninamala olya eastern ow'obuntu eastern tutandikira Jinja Iganga Mbale Soroti Tororo yonneeyo tokwatayo nga tewekakasa nga toli musajja waka nina omusaamusaamu amala naye oli wajja nga ayitaga waka nga mundaka mula kusula kwa oyisimulina
Zenkubulira. Eri omwana kwagala ennyo ali Somalia Peter kwagala nnyo. Ali wa? Somalia. Peter ogamba otya nkubuuzizaako. We male yagamba nabo waka wabeera kiriya. Waka wabeera kiriya. Ono mwana omuwala njagala ennyo. Ali mpozi ali wa papa. Linda ali yes ali Italy. Ali wa Italy wa papa. Linda ogamba otya amukeke kasweti noli bulungi nyina ffe tuli bulungi nnyo ayensonga zitambula zitya ife just neze sibadde bubi era oli bulungi nsaba kujja kukana akantu baby tashwala mu ngeri ndala baby wo onankubya omusajja ayinza okukuba ekinja mugongo okanyagamba tibanange temunzita naye manyi mira ebintu byetukola shoka nebakuba ejjinja wekazanga ataliwulidde naye nga ate temunzita naye temaze okuyingira so kwe tuli Pacho wangamba nti simu yasooka yakubirwa ku lunaku lwali lwa Sande lwenalina kanula lwenali nkyalina kanula. I think that was Thursday, Friday. Week yewedde nofuna esimu ku Monday no ku Sunday the weekend nge show emaze running wagifuna ku Sunday. Yes, I think around the weekend. Today is Tuesday. Ndio lwakubiri endala waddamu kugifuna ddi? I think yesterday evening. Yes. Abantu madde banyonyole esimu yasooka yagamba ki? Esimu eyokubiri yagamba ki? Esimu yasooka waliwo yambuuza. Actually yasooka nangamba, what do you gain from whatever you people talk? Then I was like, you know what, I think we are there okubulira abantu the truth erina okubeera nga ebuuliddwa. And then the other call was like, if we called you netukuwa okusisinkana with that pastor right now, can you talk? Nemubuuza talk about what? So eyo neggwa. Another call was like, bambuuza nuupu ebawa ssente mmeka. Ekisooka mwerumya obwavu ogenda mu nuupu kimu. Ekyokubiri Kyagulanyi tagaba bibiri. Kwegamba ebintu nga bingi ne bagamba naye lwaki muvaayo mwenna twalaba Flavia na Mulindo abandi bonna ekitegeeza mwalinga eyo nga mukola emirimu gyammwe nga kwegamba nammwe mwena side gye muwagira. So then I was like, so that the other call is like, you know what, if you don't stop, no kogera kunup and bichi. For us, actually, ono yagamba ba project oba bichi. Wangamba MK Publishers. Amasimu agazize gy'oli nkati. Sinna kyensobola kwogera ndeka mpulirize buwuliriza. Is this a project or publishers? Sijjukira. Ne yangamba akubiddeeyo ng'asinzidde Canaan ate nga nkimanyi Canaan era nammwe abantu ababeerayo mukimanyi nti wabeera nnyo eyasooka yali mukyala yali basajja mukimanyi nti wabeerayo nnyo abasirikale naye nga tebali muleeya ekikulaga nti musirikale haiti nga wanvu nnyo kati nze gwe wakolerako Canaan oba wabeerayokko oyinza okuba ng'osabira eno otya tulina bafande ffe betumanyi even by names nga ne wabakubira you can even tell the voice. Yes. Siba abantu abakuumwa abantu ab'amaanyi n'emmundu babeera nazo oba obadde tokimanyi. Amasimu ago agakubwa nga gali mu ddoboozi kkakkamu ddoboozi kkambwe likaalaamufu anti kati olaba nze ndi mukyala, so the only way you can get me is okwogera nange ng'okkakkanya, and when you want something you always get it ng'okkakkanye bulungi kitegeera. So these people are like ne baba mwami alina okuba nga mukakkamu era bwe nnina mukakkamu. That time. So otegeera, so ebiseera ebisinga bwokkakkana you get to whatever you want to get. So ekyo si is the main issue, but I think nze okuvaayo nenangirira openly that day neŋŋamba since amawulire naganyuka, I'm no longer unactive gundi nti saaganyuka nti nagavaamu, but since nze neekozesa kati sikyalina muntu agenda okuvaayo nti media house yange lwaki wayogedde nti oli wa NOB oba oli wa NRM oli lwaki tugenda kugoba, kati nze neegoba. I'm a boss of my own. Gwe weewa omulimu, gwe weesasula, gwe weegoba.
ate gwe weekomyawo ku mulimu. So that is me usaawa zino nti in that bino ebintu twagala buli omu exercising rights ze. Nyinza okubanga me and my husband nga ye maybe supporting a team ndala oba tugeze Man U oba Arsenal ate nga nze ndi wa Chelsea. Okusinga omulamu ensonga zali ku ki? Ekintu kyali ku nsonga ki? Ku nsonga ebbiri. Kanani oba ensonga esinga obukulu bangamba Kanani bangamba Omusumba Rights mubaavu. Nembabuuza ye yali atuvuddeko. Ferrachi atufuula enjiri. Is there a sort of verse in the Bible about according to Pacho verse 8 of chapter bichi boba mwiri mu Bible, then we can go about with that. So if obobera mama oba mzadde you don't respect yourself kale nga Uncle P bamuza Uncle Palaso Uncle P saka free boss nga bwayagala new respect kati naye senga bwasooka jewa nota kuba bukubi banno nti gwe njagala respect ochegeera respect me about what? No, first respect yourself, then I'll also give you back that respect. Kiringo mwana omuto oyinza obeera naye waka negwe odimandinga ye apologizing oba asaba ekisonyo nga alina kyakoze naye gwe tomusobya wali omugambyeko I'm sorry chayiwo oba mumuyiye sigenderedde baki bagwe boyitawo nosamba chayiwe nayiko tambula butambuze nti lwakuba oli muzadde. No, mugambe sorry madde ntambula nenkona kuchayiwo nayika naye kankuweeyo omulala biki naye ajja kumanya nti enkya bwenkola omuntu yenna ekintu nomugamba I'm sorry kino na kino, then life goes on. Kambuze ekibuuzo omala okufuna amasimu ago gofunye gonna amasimu ag'emirundi ebiri tofunyeemu kutya kwonna nagamba togenda kuddamu kutambula kuva waka kubanga ebintu birabyeko wano abantu abamu basusse kubatiisatiisa obusimu ne bujja ogenda okuyitawo akaseera katono ogenda okuwulira nti Jeffrey, omanye ebintu bingi nnyo bigenda mu maaso mu ggwanga and people try to confuse. Ono bw'aleeta kino nga bagamba nedda abo waliyo ttiimu y'ebisiyaga ebasupportinga. Bwe mugezaako okuleeta kino nti ate bano abaagundi be baba bawagira oba kikyo kitegeera. So ne tuba nga tubuzaabuza abantu bano abatulaba. Kati kyombuuza ekya threats have been there even before Ichuli died. Okitegeera nze ne Ichuli lwe yafa nayina call yali enkubidwa. I think did I share it with you? Wankubira essimu awo nga nkaaba kyo kituufu. naye sirabangako kutyako watya ayi ate nze nina buzibu nzinga nti ati nina musango ki nina buzibu ki bangambe nawe ekiganda akuno tonnagafuna kyanjagasaaki kati nga otidde bubuuza kyanjagaza nawe bakunoobya nze atali musumba naye atali muweereza oli muweereza seba ku YouTube mbozi mu YouTube naye ebyensebye byewamuweereza naye ebyense byange byamawulire kakati omanyi bagamba nti Mukama Katonda bw'atakuuma kibuga n'abakuumi bakuumira bwereere. So whether you move Geoffrey kimanyi tuyinza tuulana n'entondoka n'obwali n'ofa ng'oliwo kale ekigwewala ekibi kigwana wala but death you can never tosobola kuduka kufa tine bwogendawa it is something that is abasookayo abafa kati oba biki batusookayo busoosi but ffenna lyekkubo. So okuggyako nti omuntu afudde atya na kiki is the only difference. Waliyo bali abajjawo obulamu bwa bannaabwe nga Mukama Katonda bali tannabakola ki kutuusa nga tannabakutuusa kola ki naye ate omusiraamu awagambira nti Allah tagera kibi entuuko yebadde ekoze eki so kyonna kyekiri nti whether they threaten you ne boonogamba toofuluma ennyumba olina okugulira abaana emmere olina otwala abaana ku ssomero olina okukola biki olina otambuza obulamu bwa bulijjo. So just go and face the world leka Mukama akuyambire. Bagamba nti nno ab'ebyokwerinda bagamba nti bafuna okutiisibwatiisibwa kwonna jangu reportinga ku poliisi nga bwe baali bayambyeko dyani baali bakutteko abaali basekagezi nze bwe balivaayo ne bagamba kakati abatta afande kirumira nabo tubafunye abatta gundi tubayina abakubyani tubayina eyasembye yabaloya ki bakyanoonyeza myaka emeka kagezi yafa myaka emeka okunoonyeza kale tufunekoko kagezi tufuneko naye myaka emeka kaweesi myaka emeka mukulu kirumira myaka ate nga bo balina nemmundu kati nze Pacho waabwe omunako yeevugira ne atambulira ne ku booda oba atambulira mu taxi oba ki
No, but abanga abantu abalina bayina emmotoka ez'ebbeeyi basobola okufa kati nze Pacho nzaani abalina bulletproof nze akange kana akagaddigadi kalinga buno obw'abatoro bana basindika bunyanya zaabo mu katale nanyo endugayo ningammangu nyine emmotoka tokabwojo ate nanyo baleeta emmotoka nanyo ndugayo neyange ngambe ngu nanyo nina emmotoka Haji Musa Jafari alina kisunga mukono wali bagona kolera bututudde wano ne banaga ko kali wano akawo kali wano tuli mukono wano na kisunga ewa Jafari Musa utukoledde olunaku olwaleero so ensonga zonna zitambula bulungi nnyo amaanyi g'empulira mu kifo kino mangi nnyo kibagambe nti n'ekireese Pacho wano olwaleero kubanga munnange ontindize oneza oteka mu bizibu byo bannange nedda ate ffe gwe walutandika kati tunjagala atenze ye gwe watandika gwe waluleeta gwe wasangiriza ndi ku byange nze ebintu bya Pacho ebintu byoza etuze wano omulanzi Jafari atukozeeko era emikisa tugenda kuddayo najyo era Mukama agenda tukunga Pacho mbaze kuwaaba nsonga n'omwana lwaki nga sijja so tuli wakiwa omulanzi Musa Jafari olunaku olwaleero ensonga zonna zitambula bulungi nnyo gwalina obuzibu bwonna gobosanga kizibu kyonna kyonna mu bulamu obwo adduka buddusi walina kisunga emukono ewa omulanzi Musa Jafari ensonga zonna abazikolako bulungi nnyo ana okusomoozebwa mu by'emirimu bizinesi tezitambula bulungi agamba nti jangu mutule wansi mwogere ensonga zonna zonna abikono bazitereza emirimu gitambule bulungi wasuubula emaali totegana kuwalana neiba nti oba yakulemeseza oba ki bwetambula butambuzi ojje ya akubuli oba yakulemeseza oba gwe kenyini gwalina obuzibu gwokusaidiyo nga gwe weeremesa because ozo okulugamba nti neiba yakulemesa negati gwe weeremesa so jangu mutule wansi mwogere naye mulabe ng'ateriza emirimu gyo gitambule bulungi amaka obona girlfriend yekyanga omusajja yekyanga amunyweza bulungi nnyo naterera mu layini amaka gayugayuga agatereza bulungi nnyo okusomozebwa kwonna okubeerawo mu bulamu bwa bulijjo yagamba tukumuleetere ono omuntu oba amusiba nti yafuna justice agamba nti nno jangu mutule wansi omuntu bajja kumuta nga mulina ensonga zemumaze okukola obwobanja jangu amukubanjiza omuntu oyo akusasula ate ekyenjawulo nti omusasula amaze kukolera ekyo ku nsonga omukyala ali eyo olina makulu yakutwalako bujingo jangu wano ojja kwanga okolebwako bulungi nnyo ensonga ziterere mu mention yange nedda ate kaakati anti mbuuzizza nti olina makulu yakutwalako obujingo wo kitegeeza nti olina omukazi eyakubbira omusajja kati gikole 0700 38 mpanze egativa ku show gende nze nkole show lawo bategenda kuggwa noti musanvu noti 0700 398888 omulanzi Jafari ojja kubanga omufuna mulungi nnyo 0700 398888 yeye namba 0700 3988 omulanzi Jafari ng'omufuna bulungi nnyo ng'ensonga zonna zikwasaganya bulungi nnyo mukulu Kapere yazze okwebaza namusenkanye era nga naye azze okwebaza munnange wano wennyini era twamusanzeewo era naye ayodde emikisa avuddeyo nagyo omwana w'ebusoga yamukwata bulungi nnyo kati baterezeza waka kati baterezeza za mirimu buli kimu kiri sirudi bulungi abali ebulaaya yonna gy'osinziira ennamba eyo gikubeko mwogerezeganye buli kimu bakikoleko bulungi nnyo omaliriza nkomewo mbadde mmanyi ogenda naawe gwe babbira ettaka lyo bakugoba ku ttaka ensonga zonna zonna zikolako waliwo akufutyanka agala okukuyisa obubi agamba nti no wali ensonga zonna jangu muzimalirize kakati kikyozaako kutiisibwatiisibwako amasimu agakutiisatiisa n'ebirala byonna kikyozaako era mbeera ki esimu eno zena okugikwata nze Geoffrey olaba nze embeera yonna ey'okutya of course ebaawo naye nga bwe nkugambye nti emirimu tetujja giyimiriza lwakubanga otiisibwatiisibwa lwakuba olina ono agamba nti agenda kukola kino ono ayogera kiri Geoffrey ekikumi tekikyawoomu ate njagala kuwulira Geoffrey teweegulanga bantu kwagala ate teweegulanga eri bantu nti lwakuba Pacho bamwogeddeko ekibi Pacho bamugambye mufere Pacho muyaaye Pacho mubbi Pacho akola kino oba Geoffrey akola kino nakino naawe ogambe nti banange banjogeddeko kino oba ntandika okwegula mbeere mulungi nno let Mukama Katonda akulwanire entalo nze waliwo entalo ezimu zesirwana nga Mukama yazirwana kayimba kikoyimba luli akentalo akakadini
Ndi mulwanyi. Ona kuongejwa kayimba muka. Naye nange Kale toyanzeke. Entale zitanyamba enzo sizirwana. Nzirikana Mukama Katonda lwa message semakula. So kyebigenda kuyimirira. Nakyembadde njagala okwogera. Tojja kwegula abantu kwagala. Ate bonna tujja baagazisa kyokola oba tujja baagazisa bwekyo oyagala bwe kyebatayagala okibagaisirwa mpaka. Yes. Kati oli bw'avaayo naga Pacho mubi. Oyo mwe benefit of down muleke. Webale nnyo. Sijja kubeera paka ye lwaliraba ekintu atandika okutambulirako gayi naye baŋŋamba Pacho yeeraga mwena mutuuseeko yayogedde nange bulungi. Baŋŋamba Pacho yeeraga tabuuza abantu Pacho abuuza. Baŋŋambye Pacho yeeraga simanyi takwata amasimu Pacho amasimu akakwata. Baŋŋambye Pacho byokyegeera so naga endoza baali bannimba. Okitegeera. So ekyo tosobola kijja mu muntu. Oli ayinza ogenda n'akwonoona ew'omuntu ng'alowooza akwonoona naye ng'ate oba oli awakolera ewe to get okitegeera. Pacho ebirungi. Omusumba yavaayo nannyonnyola geka kutale mu layini eyo ng'ona amanya ebintu byo. N'agamba nti nno abakyala muve ku basajja okubakaka nti oyagala luutu 3, 4, 5 luutu zaaki ez'omu kisenge. Naga nti baziyita luutu ndyogeze kamaludde. Ezo luutu z'abasajja baavu abatalina byakukola ate nga ddala bukiri. Lawundi era byonna byebimu luutu lawundi. Byonna byebimu. Buki? Abasajja. Bagiyita marathon? Marathon. Mwana kamera ali wano atuwulira babiyita otyo. Agatimbu. Yalabudde abakazi laga nti mulekerawo okubanja abasajja lawundi nnyingi. Lawundi emu 2 kimala. Naye nokako omusajja munyaga lawundi 5, nyaga lawundi 4, nyaga lawundi 3. Bwembanga nkyayagala so. Omusajja yaga nti abasajja abakozi ba ssente tebalobera nga balowooza ku sex buli kadde. Sex amubuddeko obumumala obutonotono naye tabalowooza ne business. Nagamba nti abasajja bonna abagenda sema lawundi 5, sema lawundi 6, sema lawundi mmeka baba tebana jakola baba tebana mimba tebana kibalowooza ko mbulamu. Yo mtono mukozi wa ssente n'okubanga alowooza ku ssente sex aba mulowooza ko kitono. Kati kankumu. Era kiziba lawundi zibeera entono emu ku 2. Kakati ekyo kimu. Ekirala kyeyayogere kyabadde ki? Omwana yazadde yabadde akola ewuwe. Wabiwuliddeko? Yabadde akola ewuwe akola ewuwe. Omwana akola ewuwe kale. Omuwala yavuddeyo. Simanyi tebinsasaba nga nze mmanyi. Anti kati ali mulowooza. Ali muliivu. Yagambye ati yakyogedde ati. Yagambye akaana akampi kasindisa omwana. Akaana akampi kasindisa omwana yakewuunyizza nnyo. Ne kasindika omwana wako bebi nga mulungi bulungi nnyo. Era namwegombesa. Siwe yagambye. Geoffrey nja kukukyawa mu sheero. Atukyayira kikuvunya n'abantu. Jingongo ina by'oyagala okwogira byogere. Naye kakati ajja n'osiba. Tonkambo alya kunvunya abaana wano. Nkubuuza bye yayogedde ate no ate gwo. Buli lwotebukira bw'otyo onvumwa. Bakuvume kubaje okyala. Alese yabakuba n'okukuba. Senge ebigambo ebivume ebyo byali bigongo. Ale yanze mukwano gwo kati baba bamuvumira kinga nze mukwano gwo. Ayo obera mukwano wange totegeera ngozira magezi oli awo omonkola maisoti. Iwe but so what I'm trying to say is statement eyo yabadde nnene nnyo ate ebyo statement sebbiri nnene nnyo esookera ddala kansookere ku mwana eyazadde eyabadde akola ewuwe omwana eyazadde ng'akola wuwe mwana oyo ekituufu mumpi kale kalungi akawala kale kalina sho gye kakola naye omwana musumba kyeyayogedde kirekawo amakula ti makulu obadde mu relationship myaka 6 tolina yadde lubuto lwolaga musajja nti lwavuddemu nti tolina nalwe wali ofugiza bamugamba sweet ngulya ku miyembe enkyodeetereko nti tomugambye nako nti munnange mukwano seuli abata olwaddeyo kasujja akutwaleko mu ddwaliro atuuke mu ddwaliro bamugambe munnange emirimu gyozze okola gyonna taata rawundi 7 gina kyegivudde ekyo kirekawo obufumbo bw'amakula bugenda kubanga ono bw'avaayo n'agamba
omwana yanneegombeseza nasindika akana banaye nanneegombesa eyo point egena amakula kiki gwe lwaki ondiira emmere tozaala amagi lwaki wagasiriiza I'm telling you ayinza okuba asikuba yamwegombeseza naye nga ani lwaki iregomba nga naye ayina omukazi kiki kyata waliwo kibayita family planning. Planning what? You have nothing and you're planning. You don't have a child and what are you planning? And yet money is there. Somebody naba. What are you makula? Kati eyo message yabadde weereza makula bayo amajiga tereezo bagasiriranga amukekefuna engeri ate nga tegagenda kudda kati ekyo nkivuddeko ekyokubiri kyeyagavuddeyo n'agamba nti nno simanyi abakazi bagala round 7 round meka bujinga akubulagirawo talabikwa wano 0 ate nkulabuulira nti wanalabika ye akomakamu 2 bwasobola naye ate aleme kugeneralizing nti buli mugagga tamanyi sex oba tamanyi tagira rounds nyingi ani amulimba tugenda kati tekikulaga nti makula amusaba round nga 8 oba 7 oba 10 kubanga yamanyira fuso ze yavuganga otera kati ate aye kali mukavitizi ebitu ebiyitama yali yamanyira fuso zino zigundi wide load nga webejja bateeka wano gundi bagaa wide load kabendera nikakula bwe kati naye kati ndoza bujingo vitizi kati omwana kwe kumusaba ennyingi nti owaayi ulira mukko zibeere 7 omulaba energy omusajja ali obutula tanywa binyogoga ali strong mubagambe buli atanywa gundi ali strong ajja tumutwale Kongo abakongo balina akantu bakayita very strong ajja mukyamula a very strong ako ake Kongo sakawa ne Uganda ye mukama akola teyita kaka strong kakati wali ebintu ebimu nga bujingo bambi yekuba omanye mwali muzannyeko ne bakutebamu mpira ne bagamba ozadde gwalinga mpira wabyebi kati abyekuba because tojja kujja otandika otuga round musambe kitulaga nti ye ndoza kubakamu ne yebaka n'obutaka kubate obanga omukazi ono yamanyi bakasajja bangi kati ndoza wabeera nono alabanga ali kamotoka akati n'enyoka vitizi kabiki kamuwolerezeeko nange ndi wop ati naye tovangayo okwogera lwakuba kyogedde olwaki naye kakati anti kakati awo mugumire abaana mukuze abaana bataliko n'abamu tegera mugume bazaalira abatali bamu abaana abasobola okukola waaka kabakole mukuze mukole kuba sente gwoyina kanzaalire omunaku gwolabirira ow'omunaku awo laava enyuma obufumbo bugende mu maaso mugume nnyo kuba tojja kuŋa nti abamu mugamba sijja kukola sente zimenye ne rawundi simanyi 7 nabiki gwe bagambe gye nali ewaffe twali tetulya tetukola ki kati mwali munywa mulya byonna olina making sure tiwoogendera ndoza walibuuziza kapere Eastern abaana eyo kati kapere yali badde akubuulira oba ewuwe mmeka rawundi nga mmeka omukyala yenno daba noono owakamu kazaala omwana lwaki nedda ate omwana aliko akamuuba nebiri batonde ne bwe badda ki buli musajja omulaba alina buli musajja alina omwana so ekintu ekyo ndooza bambi bujingo yatulaze nti bambi alabika ye akubakamu oba bubiri jjukira n'amaanyi gakendedde agaali eri ewamma misigo egali eno ate n'ebyo byazaalyaali ebingi ebyo ebidagaladdagala kati bimazeemu amaanyi birabika omulaba akola ebintu ebya bulijjo abantu bye bakola nze ndowooza nti musumba bageza kukulabula abavubuka bano baleme kulowooza nnyo ku sex bakole emirimu bikozi lwaliwo nawulira ng'agamba nti nno abavubuka ababeera ku mizigo naye nemubeera nga mubeera ku mizigo egyo gye musasulira naye nga musiiba n'abawala omwo kubeera mu sex buli kade nemulemera okugenda okukola muve mu sex mugende mukole mufune sente muzimba amayumba muve mu nyumba z'obupangisa ndowooza abalabula abavubuka abo kugenda kubazzaamu maanyi kugenda kusobola kukola mirimu. Jeffrey wazze kumpa advice wazze kuŋŋamba ki wazze kumbuuza byombuuza
kubanga no gwe toyagala nze nkuwula ekituufu omanyi omuntu yenna oyo omusajja amanyiyo era ayinza n'okuleeta kati vaasi mu bayibuli ng'egamba omusajja muwenga rawundi emu yamanyi gyazijja vaasize nti omusajja tosukkanga rawundi 2 teweewuunyanga enkya eyo vaasi agikuleetedde nti eri mu kitabo kya timothy oba bwebiti nebwebiti kubanga ye aba ayagala nnyo ebintu ebidifendinga sayidi oba okitegeera naye ekyo kirekawo obufumbo bwabwe omusajja oyo ekisookera ddala si musanyufu n'omukazi gwayina alemeddwa okuzaala sente weziri biki kuba yaligumiddeawo naga ensi envumya ebivumo nabiki naye wakinnafunamu kana akanyamulenge weekala kenzadde mumu oba kaniyonzimaano no omusajja yena bwabeera n'omukazi fruit y'obufumbo kyeki fenna tubeera mu love ne how do you appreciate omwagalwa wawe kazi omwana wa Afrika yayimba akayimba nti obufumbo ye mwana ate mwana wa Afrika yeka akayimba tekagobesa nko sukuseetira bono tekamugobesa kusoloti ngayimba obufumbo ye mwana namuziimula ye kanoonyeko ka video kazze obufumbo ye mwana baziimuloli nation edwagijjawo ng'ogiraba ekyaliwo bufumbo ye mwana akoyo mulangira kati nono najjengera naye najja musho omanyi oba adibadda ng'oli abasajja bakuleka olina omudibo nkinga naye akomyawo obusungu bw'obufumbo ye mwana yaleeta obuzibu kyo neevaawo naye bwina omujjawa waliwo atakimanyi kameramani weyakubuza wali baana bano nze mbadde sikimanyi oba mbeerawa obasula kuzaani simanyi naye nga bwekityo bwekyali so message aba ebiseera ebisinga agiweereza mukyala we nga bwe yagamba nga mwekuba makeup fuluma notosobola kufuluma nga tolina makeup bikindoza agezaako mugamba mukazi wange kendeza ku makeup ne naawe kisukka okitegeera nakwegamba waliyo ebintu ebibeera ewe ng'olabira ddala bambi omusajja ono ekisookera ddala tali happy nti ewuwe tewali mwana tewali kibambi avumiddwa nti yalibadde kale bamuvuma ng'alinayo okukaana awo ke yamuzaalamu kizoke nga bwe nkubuuziza ti bw'okwana omukazi ne mubanga muwangadde over year plus gwe ddala kikyobeera oyagala omukazi oyo nga n'atakugamba nako nti oba aliri buto oba nalwaddeko banakuze ekyo bakitegeera fruit y'obufumbo ki oba relationship mwana kati aliwa twala eri naawe oyowe kati nkwana kino wadde bakyusa amannya ne bamuwaga abujiro we kati nkwana kino bw'oba onjagadde nga kale otwagadde ba girlfriends tuli babiri oba abakazi tuli babiri otwagadde maybe same time oba kale nkusanze n'oli oba onsanze nsanze naye oli ne mugoba nolindako then me I happen to get pregnant who would you stay with tuli babiri mu bulamu bwo nze tugeze ne reste naye ate nze God has given reste yanzalira owanzalira kale sinaba kuzalira naye nga you've had more time with reste a year plus nenga reste yanzalira reste has not even told you that even she got an abortion even once osegera but then me I come in 1 month 2 months 3 months 5 months nkugamba the 5th month nkugamba ndi lubuto. Tell me, would you go with the rest or you be with me? Sigala nawe ekyo kinzitoweredde mu sigala nawe. Why? Tuwene ensonga. Kubanga olina omwana wange mu lubuto. Kakati makula yezulo basi kyakwata ebintu byano beewo omusajja aveeyo alika abasobola batesa ne dadi. Kati lwaki dadi akalira ku katuuti bwoba baatiisa? Bwoba bateesa lwaki akalira mutta ya muwalawe kuzaala muwalawe cameraman Sam Kamwatu ono Geoffrey Moviro ali kakati buzi waliwo watandika ebintu bya bana byesiwe 18 nveewo ate ovira tetwabaliriza kubanga Geoffrey nagera manajiza ebintu byalabirako ddala because you can't leave a woman who at least you're expecting something then be with the other and who is just eating chips and what and going to the toilet all the time. Kati era ne sawa zo katika kubulire bujinga like ina watula nagane bannange lwakuba ina ego eri nti musajja tajja kwetonda titasa akola niyenze musaba kimu tata byonna bireke oyinza n'okwefula n'ogambe ne nyumba kati njije ona avuddemu njitunze nzizeyo mu maka gange oba si kyo bannange mbasaba Uganda n'ensi yonna mu nsonyiwe naye bino mbimaze sitaani yanke we shall understand him tumuvuge n'omuvuga tumukolere gundi babita bitebe Mumotoka ezisooka mu maaso nga tugeze ba alien skin bakomyo nga bava kuyimba biki ebyo ezikulembera ezo
la ezimba zitalale bwebityo tumukolere gundi convoy tumugulire wekkubo nga tumutwale tumukolere convoy ewe wakanga bwe tuyimba ennyimba zaffe tumukolere convoy gundi omwana nze wanvumye sikyalina kategeera n'onvuma nga buli lunaku. But I just want you to have that gundi nti woba ojja ng'olina byonjala okumbuuza ebyabo abantu, be with the answers ready with you and then be with oba nkugambe ntya, so don't just come gafula kakati tumaliriza nnobo mwami kiga ebiri mu magezi kati tontiisatiisa nga bano abakubira amasimu omanyi nange njagala yiga kambwala tolina lukusa kontiisatiisa you know me Dr. Danger onkange kange ogera onyimbira you know me City ya Danger Danger gwe atagitya gwogitya akatonotono kale naye ng'era si nnyo so nga tumaliriza waliwo omukulu Maganda waliwo ne mukwano gwange omulala yali piddiwo mu Kisenyi ku Kingdom FM Daniel bavudde no babanga bogera ku nsonga ez'enjawulo kwe yali mukama wo mwami Kiganda naye bwe tukontrola gyeta lulala ng'eriyo mwami Kiganda ndowooza I think yes Kiganda tuleme mugatta amanye Kisenyi ne Kanani byanjawulo kale tujja kufuna akadde tujja tunyumyemuko ku nsonga ezo nga bwe zitambula sayidi awo kale tenoza kusukawo wano naye nga nja kukubiriza kugenda ew'omulanzi musajja faali alina kisunga mukono wetuli essaawa zino ku butaka wetuli era akawo kalungi nnyo kyobalaba energy ebadde y'amaanyi nnyo kyoyagala kwetega ayi ensonga zonna zetiraja zikoleko talina tabu yonna so ali nnyo ayagala obufumbo butatagana tebuyimirire tebuteredde jangu ensonga zajja kuzikolako abakola business bona business yo nenge mtebitambula bulungi otade mu capital ageza akyankana bikiyo ne mtebitambula bulungi jangu ajja kubitereza mu line enaku zina kibata kakiyitirivu nnyo etakalo balitwala jangu mutule wansi abantu banjo lina janga mujazi ulinga munene tayogerwako nagamba gojja kuba amasasi botakola ki jangu ajja kukakana ebintu naona bitambule bulungi ku side yo so yetu wali kimulema mwe bandi bwe no boli bweru mwono mtu gwola sente owereza ka sente eno muno mwola sente zo obolusi yazirya jangu ajja kumukubanjiza omuntu anonye sente zo luba azikuddize oleme kubeera okusomozebwa kwonna n'ebirala bingi nnyo ebikwa mu bulamu bwa bulijjo abasibe tubyogerako bulijjo tya omuntu bamusiba tafuna nga justice olusi bamusibira na bwemage ebyo byonna bikolako omuntu wona ateebwa nafuna justice singa oboze enakisunga mukono oba si kyo mukubireko ku 0700 39 88 88 0700 39 88 oba oyogera naye yeye nnyini ampaza oluusi omuyambi wayinza okugikwata singa abanga alina abantu bali mu kukolako naye era oba naye omufuna bulungi mpozi nakino kankyongereko bangi nnyo oluusi batya okwogera ne Haji like muntandikwa bangi bajja mu inbox yange then I'm like you know this and that so feel free kuba bonfuna oba ofunye Haji bofuna Geoffrey oba ofunye Haji yes so feel free number zaffe zibeeraawo ojja kubanga tuliziganya Haji oyinza mukubirako kuba abamu babeera baagala olukuba atuukire ku Haji yennyini naye nga te Haji abeera busy sometimes so ngenda kweta omwana w'omuntu anakisunga wano ojjene bamukoleko jakunekuliramu mulago sikirudde kukyebusabalawo gym weri sauna weri aerobics tumukola genda okuma obulamu ng'okola aerobics gym ne sauna ogenda oyita ku muliro bakukoleko massage bulungi nnyo omwana omuwala owakabi bamuyita Joan omumanya nti beautiful Joan waali awo so abeera okubanga ensonga zonna zikwasiganya bulungi nnyo so genda kufitikira abawo kukyebusabala kati bw'otuuka ku sherokazi tandika kubeera ebusalo otambulako katono nnyo oyita ku supermarket bagita tia nti supermarket noyita ku kizimbe ekitunda furniture n'ebirala byonna byonna bw'okiyitako ebyomunju bw'okiyitako then kalina eddaku kuli amaduuka amangi fitikira bwe mu kalina wali waggulu so tuukawo byonna bijja kuba bitambula bulungi nnyo side yawo nabo tutambula nabo ate ne SM promotions eri SM tours and travels nabo bwe bali nnyo bali waggulu awo nga ku radio 1
abatwala abantu bweru kubalambuza bakola ku nsonga z'entambula z'ennyonyi n'ebirala byonna bagamba nti bakulinze genda mukwasaganya ensonga zonna. Enamba ye ekweryawo ku kaposita awo asoja kugifunako awo mukubireko mwogerezeganyemko ku byentambula by'ennyonyi. Bakolera ku passport, bakolera ku visa, bakolera ku air ticket. Bosi babikuwa ne just bakolera ku process noso kubanga kubifuna bulungi nnyo. Kyokka ate bino ebyokubukingira hoteli bo bennyini bibikwatiramu bakubukingira hoteli n'okulambuza wano ne nga byonna babikola bulungi nnyo. So beekwate kale nzikiriza tumaliriza wano naye nga Pacho agambye tatya danger. Nange sita danger naye si nnyonyi. Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa e Nakisunga ng'oyitidde mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu eby'enjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'owetulwalamusa abangi ng'amajini, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 38888 oba nooti 783988813. SM2 was in trouble. Ebaletede Canada Niagara Falls New Year Fest. Nyumirwa 2024 ng'oli mu Canada okuva nga 29 December paka 2 January nga tuli Canada.